Munene yasibisiza Alien Skin ayogedde ekiddako mbu Alien Skin wakusibibwa emyaka 3 mpaka lwaliddamu ku mpisa. Akatambi kengendo okubeera nga nkuzanyira maaso awo wabula nga nkusaba likinga video eno nawe atanna subscribinga nkusaba oberenga o subscribinga ku ssaawa eno yennyini. Kale kankuwa akatambi. Manya nze Mubiru Hassan. Musango gukwatiza Alien Skin olwaleero. Natuma mutabani wange ebyokulya bamuyita Shalimu Mubiru. Wali ku hoteli ya Jarona M&H tumutumawo ebyokulya yali ku boda ngazogula ebyokulya Alien Skin najanga amugoberera Alien Skin yamusangawo natuma abavubuka be tibamuyita mwana nayagana Alien Skin nagenda mu hoteli namukubira mu hoteli bubinyo namujjako ebintu by'essimu sente biki abavubuka ne bamukyajinga bamujjako ebintu kati omwana batuyita tumutwala mu ddwaliro twamutwala mu ddwaliro tumujjanjaba otomalo mujjanjaba n'atubuulira ebibaddewo ne tugula omusango ku poliisi Katwe gumaze kati almost weeks nga 2 manya emyezi nga 2 omusango ogwo poliisi badde gugoberera ne poliisi yatuka okutya Alien Skin okumunona ewuwe nakati olwaleero bamugezeza okumunona ewuwe era ne balemererwa baleese convoy naye nga Alien Skin ayina ganga ey'abavubuka kati olwaleero tuzija tukirondoola twalemedde ku DPC w'e Katwe netulemera ku DPC ku Wose Extension netulemera ku bantu b'opolice operation twalemerako olw'ensonga ya kwa fayiro yali yagenda Dua State bagiteekako dda egende mu kooti ne batakikola kati poliisi olwaleero abadde alina emisango emirala gy'avunaanibwa poliisi neteekamu amaanyi nemukwata netumugenda nemutwala mu kooti ne bamusomera omusango ogwaffe ogwokuba nti yakuba mutabani wange namubbako n'ebintu bye gwe bamusomedde mu kooti bayita batya ogwo omusango bagwise robale bagwise robale olwokuba baze ti yabba essimu bagwise robale yabba essimu n'atuusa n'omuntu obuvune naye Alien Skin yakkiriza nagati omwana yamwefaananyiriza omuntu omulala bwe yali anoonya twali ku poliisi n'agamba mu nsonyiwe namwefaananyiza omuntu omulala nemadde nsaba mu nsonyiwe twaligezaako kwagala okutegeranya naye nga bwomanyi ebyabayaaya ayogeraawo nekiggwa taddamu kwagala kwogera nammwe ebintu byabalirwamu emiliyoni eziri wakati w'emiliyoni 7 bwebityo kuba bamubbako ebintu nemubako essimu kumujjanjaba biki byabalirwamu miliyoni nga 7 baawo omuli singa 10 ye n'abagamba abawaako mmeka oba mwagaana okutuuka ku nzikiriziganya enzikiriziganya nti wagituukako bulungi wakubaze mu baali bakkiriziganya saaliwo nali ngeze mu kyalo mu mwanyi zange namusindikira abantu era ne balina okukkanya naye kati ekigambibwa nti gwe ali behind okukwatibwa kwe gwali emabega okukwatibwa kwa Alien Skin olwaleero okuba nga atwaliddwa eruzira leero kiri kuffe lwakuba fayiro ffe twagigulawo ffe twamugulako fayiro era yaffe gye basomyeyoka mu kooti wadde ng'alina ebirala naye yaffe ebadde main gye basomera mu kooti era gye basomye mu kooti oba tutunuulira abagamba poliisi statement gyetadde egamba nti bamuvunaana buli musango gw'ensambi olw'okuba nti yagenze n'adisorganizinga yes gwe batutenga omukulu wakuba n'ogwaffe gwasinga ne bagwo gwaggwadda nga gwalina okugenda mu kooti nagwo bagenda gukolako era kimmanyi kuli ogw'ensambya gw'ogamba kati ki kyoyagala Alien Skin okusobola okuba nga mutuuka ku nzikiriziganya twagala bwenkanya wakuba Alien Skin nemutumira abantu bangi nemutumira ba full figure. Yes, buterevu ensonga nno bwe zityo bwe ziyimiridde. Oyo nno omukulu gw'ova okulaba ye taata ow'omwana agambibwa okubeera nga Alien Skin n'abavubuka be bamusalako ne bamukuba ne bamubbako ne bye yali alina byonna nga mu bye baatwala mwalimu iPhone ekika kya iPhone 15 era ne batwala ne ssente ezaali ziwerera ddala emitwalo 4 wadde nga ye taata agambye ebintu bye baatwala bibalibwamu obukadde nga 7. Ate nno nga sigwe guno omulundi ogusoose Alien Skin yali yakwatibwako dda omusajja ono y'omu lwakuba amawulire tegatambula nnyo naye nga kiteeberezeka nti ono omusajja yali akutteko ku Alien Skin ku nsonga zeezo zezimu zennyini. Kakati nno mu gaakagwawo kitegerekese nti Bebe Cool ne Minisita Balamu ensonga baziyingiddemu mbwera Alien Skin essaawa yonna wakuteebwa. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Nenga ebigambo biri Alien Skin
obusungu abavubuka mu buveeko. Kyokubiri ng'oli backed by government yagala kujolesa. Ekyokusatu nze mfunye essimu kuva e Kampala era njogere n'abakulu b'e Kampala bantegeeza nti Alien Skid ali balina okumutwalayo abe ekyokulabirako. Singa takoze ekyo abasawo bandibadde beekalakaasa. They would be now on the street. Naye kino kirungi bamututeyo tujja kumugjawo era waliwo enteekateeka babbebekulu gye balina bagenda kukola enteekateeka ne bamuvugiyo bagenda mugjayo tugenda kumugjayo. Enteekateeka ani agirimu? Badde biyitidde mbadde mpuliddeko waliwo ŋŋambyeko nti bebekulu mwali babbala muna mwebali abantu bonna mwebali kwabalize uyu mwana waffe w'NRM ajja kuvaayo. Nange njagala aveeyo bambi. Alien Skid ajja kuvaayo ate nze pasita wa Fango ne wa Kabira ajja kuvaayo. Yes, buterevu ensonga nno bwe zityo bwe ziri side zeeyo. Yonno ye mukulu Mondo yabadde ku live emu ne Tamale Mirundi Junior n'ategeeza nti essaawa yonna Alien Skid agenda kubeera nga mwana tu ateebwa engeri gye kiri nti oli mwana awagira gavumenti mwana waabwe waddala wa NRM so tewali kigenda kubeera nga kimulemesa kufuluma komera olw'ensonga be bali mu buyinza so tayinza kubeera nga bamuleka okubonaabonera mu komera ate nga mwana awagira muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni nti era essaawa yonna amasimu gaakubiddwa dda babebekulu baabiyingiddemu babbalamu baabiyingiddemu dda okulaba nga Alien Skid bw'atyo afuluma akaduukulu eruzira era nga ensonga zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu naye nga ensonga ezaamukwatisiza ze twakategeerako zeza amasimu essimu eyabbibwa ku mwami gwenkuzannyidde mu katambi ako akasoose omwana we yali agambye yali amutumyeko ku H&M gye mumanyi obulungi restaurant ey'omukulu Aruna Mubiru kakati eyo Alien Skid gye yagwira ku muvubuka oyo n'amukuba bubi nnyo era olwamala okumukuba n'amubbako n'essimu ekika kya iPhone 15 ngeno yali ebalibwamu obukadde busatu era nga ze zimu ku nsonga ezaamukwasa era nga bwe nkuzaayo ko emabega katono eggulire nzijukira nalikolera ne ndikuteerayo wano ne nkugamba Alien Skid akwatiddwa era nga sources zaali ziraga nti Alien Skid emabega kaawo yali yakwatibwa era ku nsonga ze zimu naye ndowooza ne bakola ki ne batuula wansi ne babanga abakkaanyiza naye nga bw'owulidde omusajja nti ensonga z'abayaaye akusuubizaawo oluvaawo ebintu byakusuubiza bina n'akola ki n'abivaako era n'abyerabira kakati baali baamukwatako ku nsonga z'omuvubuka oyo omu gwe yakuba n'amubbako n'essimu kati zino ensonga we ziguddewo ne bakozesa ogwo omukisa ne bamutwala era temwewuunya nnyo nga n'emisango emirala gyonna Alien Skid gyazzenga akola nga bagisitudde ne bagigattako. Mwe tiimu Alien Skid mwandibadde buterevu mumuteeka mu ssaala ne mumusabira kubanga ke bamukutte kano mukimanye bulungi nti azzenga akola ensobi nnyingi nnyo nga bw'okiwulira olumu nga batya n'okumuta batya n'okumukwata nga bakwata baana be bana baba bakoze effujjo eryo naye ng'omutuufu bamumanyi gwe balina okukwata abaana bonna basobole okukkakkana kaakati bwe baba nga bamukutte ne bamuyingiza ekkomera essaawa eno we twogerera n'emisango emirala gye gigenda okubeera nga gisitukira olyoke owulire tiimu Alien Skid mwandibadde ekyaddala abaana ba Fangoni mwesabirako kubanga gye bigenda tebigenda kubeera byangu engeri gye mbirabamu singa kati ensonga nga zino ez'eddwaliro gye bagenze ne bakola effujjo ne bakuba abasirikale fayiro nazo zireetebwa mu kooti ne bazigatta ku ziri ate ez'okkuba n'okubba omwana awo ogenda kuwulira omuliro naye nga ffe twongera kubeera nga tumusabira obusibe
buli omu akimanyi nti bukola ki, buli omu akimanyi nti buggwa. Kale nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Tewerabira kutaninga on notification bell yo, bw'otereeva ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga kalango wonna toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo bw'otere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Ky'oba okola kiri kimu, wekumire ku mukutu guno ogwa Jika Media. Subscribinga, likinga, tusisinkane ne mu comment section ng'ompa endowooza yo. Bw'oba olina kyagala okutuwabulamu ng'omukutu, butereevu mu comment section mwe tuba tusisinkana, teekawo endowooza yo, teekawo okuwabulako, naffe bwetyo tujja kubeera nga okuwabula okwo tukussa mu nkola. Kale butereevu munzikirize, mberekereze, akuume atakuumira mpeera, mweraba.